twabadde tutenda olunaku olw'eggulo ekyatuuse ku Mayiga kakati ate olwaleero ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka nga bw'omanyi nti Uganda amasasi tegalekera awo abakungu bakubwa amasasi nga bw'olaba enkya n'eggulo bino bikulu nnyo njagala obijjukire byayogerwa Generaali Mulamba kakati Uganda bagiyita mpaawo atali kaaba nkuzze wa Mayiga kyaguddeko kyokya akubiddwako ekibaati mwekwatakwata people power obwo obukofiira obumyufu ebyo bye muwoza munga bye mulabye Sudan mubikomye ku TV Uganda ndala Uganda ki gwanga ddala lino si Sudani lino si Libya eno Uganda era n'erinnya oliwulira Uganda babaleeta embeera eno nga bweriwo temulowooza ntujja kutuula mujje muzannyire mu nsonga eno abantu baffe baddemu dduka abantu baffe baddemu okubonaabona abantu baffe baddemu obutaba na mirembe katwanolaba buli omu yeeyagala enguze ensusse amazima ate buli ayogera kaali luzira emisolo gisusse okuzamba ne basajja mmwe mujooga bye mukola tubirabeera tunootinga ani ate yasindika uma mukimanyi mufugisa mundu naye bannayuganda bakoowa kati tumuvimbise Kyagulanyi tugule kubo Kyagulanyi agende mu ntebe Kyagulanyi Foot soldier we Kyagulanyi tobowa sebo Kyagulanyi yongera bibi Kyagulanyi Uluno Museveni agenda kati tumuvimbise Kyagulanyi tugule kubo Kyagulanyi agende mu ntebe Kyagulanyi Foot soldier we Kyagulanyi tobowa sebo Kyagulanyi yongera bibi Kyagulanyi Uluno Museveni agenda yagamba nti mu Uganda buli omu yeeyagala wayita eddakiika ntono nnyo oba kiyite a few moment ng'akaaba ng'omusaayi guyika era ogenda okakananga bambi yafiirwa ne muwala we mu mbeera eyo ey'okuwaanawaana n'okusuutasuuta abatakwagala nga gw'olowooza nti gwe omu kubo kumbe mukwano gwange bakusenza luti kaakati Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro ampuliriza akyakutta akati mu kuwangaalira kuddamula kaakati ono azzeemu n'akigwako ebungereza nakugambye nti abasajja n'abakazi beesomye era beesibye bbiri Mayiga ono okumufubutula ebungereza nga nenda bwe kisimufungize kaakati aba NRM olunaku olwaliro bukyalubanga lwa Mmindi beegase wamu n'aba National Unity Platform nga balwanirira Obuganda nakugamba ekiri munda mu Buganda bw'oli kimanya ojja kukwata ku ttama bw'onooba mwangu wa kukaaba okaabe bw'onooba wakutuka okutuke kaakati n'ebigambo nga bino ng'omaze okubeera ng'obiwulira njagala nsooka mbikuwemu katono nnyo kyokka ate olunaku olwaleero Honorable Betty Nambooze mukwano gwange ampuliriza ebigambo byongedde okulanda Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne bafuutu soja ogenda bimanya Nawajakunona by all means nawajabanona muri obutwa bale kutakabaka mwebale nyo bakalaka kutwa we are protesting, yeah? The people who are in there, they are killers, they are bad people, evil, haram. So someone that's doing the wedding or? Yeah, it's not wedding. Traditional, yeah, traditional. They are people like come pretend to do having business and all that, but they are evil people. African people. Yeah, haram. So we were just here. That was everybody. Yeah. Take care, man. Hopefully you guys are good next man. Yeah. Be careful because only that fire. No, we've got here. We are fine. Thank you. We are fine. Yeah, we are fine. Thank you. Tetumanyisa abasajja kabaka yennyini masaza bakwaniriza ku kisaawe mbunyini saza simanya eryebungereza tumbaavu ng'esaza walifunawa kati kwosoogaza olubuto naye okimanyi nti kabaka ali eri bamutulugunya lwaki kabaka ave mumuteekeyo ne mumusuula eri mbw ali eri emasaka netumulengerera ali emasaka gweoli mu lubiri olwo kuliko esente ya jjajjaawo oyinza otuula mutero onatugamba nti gwe kabaka we need our king free. You have to resign. You wa NRM uyagamba Mayiga bamugobadda Mayiga bamugobadda
wa NRM huyo agamba Mayiga bamugoba dda huyo. Yes. Kakati nno omukutu gwa AKTV Media Uganda gwe mukutu gwoliko nze AK Master emabega w'omuzindalo wabula n'obuwombeefu ng'enkola yaffe bweri video eno osookanga n'ogiwa ekigalo bw'obanga oyagala ensi yo video sooka ogiwa ekigalo kuba buli lw'ogiwa ekigalo olwebuna ensi yonna buli munnayuganda n'agifunako kakati ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka oleme kusubwanga wakangoono ate ng'okimanyi tutambula na muzeeyi waswa omuluuta nsozi omusajja kafulumu kumala ebizibu ono nga yirumala nnyoso kubanga akuwa ekyogo akumira ekyoto ate mu ngeri y'emu akuteerako n'akabaani enamba yeyo sijja kubeera nga ngikusomera kakati mukwano gwange mpuliriza mu Uganda kyongera okubeera nga kifumba mutuku abayimbi bangi mubalabye bavuddeyo ne balwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo left and right waggulu ne wansi naye akyabalemye wabula ng'ono muntu omu akutte gavumenti namba n'abakungu baamu yabazinya endubaale kakati nno omusajja Lucifer agamba nti obanga mu Uganda tolina kyofiirwa oli waddembe nnyo okulwanagana ne Mwami Kyagulanyi naye bw'oba olina kyofiirwa naawe ekyokulabirako nga bakusaasira baali banene nnyo baali b'amaanyi ani ataabalaba nga wenjogerera kaakati bavuya buvuya nga Kaliya yabavaako dda mujjukira abasajja bamayinja baakubanga ebisawe kaakati mukwano gwange ne bw'aba atambula endabirwamu atambula ziri waggulu kubanga yeegatta ku muntu atayagala bantu kati mu mbeera y'emu mwalaba ekyagudde ku gravity ono abadde ayogera nnyo era ng'alowooza w'amaanyi nnyo wabula ate naye kyamubuuseko kulaba ng'abantu bamwepenye kubanga ki kunyigiriza bannayuganda kaakati bwinazze ng'alaga nti abantu abasinga okuba obubi ennyo uliriza abantu abataasoma uliriza abantu abaganda uliriza ate be bakyasinze ennyo okubeera n'empisa embi okubeera n'effubitizi okubeera n'ekkokoberezi okubeera n'enge ku bannayuganda abalala ate abali obubi nga bo era abataasoma nga bo okubeera nga mukwano gwange balowooza nti bo we bali baamala nga beerabidde nti Mwami Museveni kasita akuwanika bw'ati ye ky'atali yerabira mu bulamu bwe kwe kujjawo eddaala ate n'akusindika n'okkirira mpaka enkoona ku ddimwa Lucifer agamba nti bannayuganda bonna abali okumpi n'ewala balina okubeera nga beegendereza ono agamba yalabanga Frank Gashumba n'alaba Ababede naye essaawa zino amannya gaafa dda essaawa zino batambula butambuzi bw'owongole tebakyalina nnyo mugaso n'ensi tekyabakkiririzaamu nga bwe yakolanga luli kati njagala onneegatteko tukkirire ffenna ewa Lucifer olire ebigambo bino nakugamba nti ebigambo bino ebiseera ebisinga biva mu muntu ng'endabika ye eryawo nga ya kisaazisaazi naye nga bwino kye kisinga obukulu nawa gye tuvudde nawa gye tulaga AKTV AK Master tusimbudde NUP ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ng'olina ky'otunda olina okwegendereza ky'oyogera nze ndi WFDC NUP ky'ekibiina kye mulina okwegendereza nga mulina kye mutunda otunda ndongo olina kaduuka lusaniya butiki osala siddi okwata video onoonya mulimu olina okwegendereza ng'okola statement zo ekyo kyekibiina tekirese Kaliya waggulu posi yagradde ntegeeza ku pazo nze nina akabondo k'abantu benze neegomba nga siyatandika kwogera bintu ku internet omu yabamuyitanga Frank Gashumba manyika status ya Frank Gashumba kati weeri oveekwata ku Bobi Wine oyo balina program n'omusajja omulago nayinego bamuyitanga basajja mivule abagiyitadde ego basajja mivule kati bwe mutuulira nga agegenya Bobi Wine ng'akola mu busikiiti bwa katemba bannaye oyo si basajja mivule gwe nali neegomba he was once a sensible man njagala otuulire patani y'abantu abasajja abo be bakozesa nga tebaasoma otuulire patani y'abasajja NRM beekozesa nga baasoma abantu bano baawukana nti ssente gye basinga okkuba ey'ebyenjigiriza ate mwe bajja ababoobe emiguunwa abataabugumizibwako sinakiri bali badde bafuna akakiso kgenda ku ssomero singa ebyenjigiriza byalinga bitereeva ebiseera ebyo kwe baakulira oba gye baazaalwa naye abasajja bano bajoozi nnyo nti ajja ne mummwe abataasoma n'akuwayo obusentesente obeeko kyokola tunuulira abantu ku intaneti abataasoma be boogera otwe n'ebintu abantu abaasoma aba NRM be boogera baawukana abataasoma basinga okuvuula abanyigirizibwa ng'ate abaasoma bali mu masuuti basirisi kitegeeza ati ali mu masuuti eyasoma asirika gwe ataasoma omukolera emirimu gye banoonya gwe yakulira mu ghetto ataasomako yadde n'ekitono oyogiriri bali abali mu masuuti abali obulungi nga gweyogerera emitwalo 2 bafuna miliyoni 2 naye nga gy'ogenda okwogera oextendinza akaseera
owaddewo omuwaatwa munene nnyo mu myaka nga 10 kigenda kukosa baana bo bozadde. So the post yabadde kuliri pazazi ni jene omuntu omu. Ntegeeza omuntu agenda okujja essaawa yonna muno ayogera ku banyigirizibwa ali ku Bobi Wine. Bobi Wine ye muntu ng'akubye buli muntu. Bobi Wine oba NUP oba abantu abanyigirizibwa mubeegenderezanga nga mwogere. Kyova omuntu wa NRM akyasurvivinze y'omuntu asirika. Kuba kitegeeza omuntu asirika yateredde kati omuntu oyo aba teyeetaaga okulaba nkyukakyuka yonna ejja. Siyinza kuwagala nkyukakyuka nga ndi okke. So omuntu yenna asirise oyo abeera wa NRM era abeera okke. Era yoyo atabeera mu ntalo abasinga be abantu abasoma oba abagagga. Kati ate obuzibu tulina mu dduniya abasinga okunyigirizibwa. Olw'okuba nti babawaayo. Naye nti bo babalabamu akakundi tebaasoma. Ate bwe buzibu tulina ku dduniya. Naye nkujjukiza ggwe oyinza okuba tewasoma naye ng'olina ky'otunda. Sooka obale. Nze nnyinza okukuwa patani y'abantu kusaasira. Kusaasira omuntu agende wa president amuyita president ajja ku shoyi teyali badde nga kali efundikira ali mbinde drama baba bindeeba. N'anoonyayo kasente. Eri byamubula yagenda okubeera nga asembere wa Museveni onyanya nazide ba minister. Before katabe na drama basoyi babindeeba. Abasajja abo bakuba buli kimu ne bakulowalinga mpaka dunia wene kusekerera. Liri paso yabadde yo wika. Buli muntu yenna ajja tegeera kyentegeeza sigadde lusifa. Olunaku olwaleero lwa kereziya lwa chaachi lwa kusaba siyinza kubeera nga nzirika oba nga nziira ku nsonga eno eya Katonda kintu kikulu. David S. Wamala mukwano gwaffe oli mu ggwanga lya US njagala nnyo tusooke tugende naawe mu kusaba Katonda kubanga wano we twolekedde Uganda yaffe yandisaanawo nga tetumanyi nga kye tusigaza kiri kimu kusaba Mukama Katonda atukwatireko tuvunuke bino byonna. Paso wa Bishop mu ggwanga erya America ne Haji ne Hajatuwe bandabire nnyo mbatumidde nnyo mu US awo. Ai kitange so muntu David Wamala uzijukira nikuma bivi mukama chimaji mpulira erisombo sabikuru so wadala amataba galunge kasinzite kantwala eyajukira nowa sijukira mpulira kuita mukama sijukira gwe yajukira nowa sijukira nange mpulira kuita mukama sijukira ngawe wajukira nowa sijukira olugendo lw'omutuukirivu lunywezebwa mukama ebyekulumiza sitidde luseeteza ensozi ne zitamanya gano mataba muno muyaga eryato liyuuka nesize gwe mukama okumbambuza owulira kuyita mukama sijukira gwe yajukira nuwa sijukira nange owulira nkuyita mukama sijukira ngawe wajukira nuwa sijukira ojukiza sebo era wigana nabange mumirimu gyange enyembadde zinuma beerawo. Ayitibwa David S. Wamala ggwanga lya USA webale kutuweereza bakabono nzijukira mukama nzijukira ai kitange kaakati Uganda tusigaza Mukama Katonda kubeera nga atujjukira nga naffe kennyini bwe twebeereramu kubanga bw'oteebeereramu bagamba nti lubaala embeera
bw'otyo ng'ofunya n'enjala. Kaakati nno mu mbeera y'emu bannayuganda bangi nnyo naddala abo abaalemwa ensi Uganda ne batolondoka ne bagenda ku byeyo nga ffe ng'omu butuufu wa Uganda biganye lolinaga nti akangende njiize walla kyokka kya nnaku nnyo bangi ate abali ebweru ate abawaana abakulembeze mu ggwanga Uganda nga baga nti Uganda kyaggwa dda ekiri bulungi nnyo era bano bangi bawuzi ba munyama basaakaanya kubanga baweebwayo n'akasente basobole okubeera nga beesiriwaza. Kaakati nno mu mbeera eno njagala tukwatagane mukwano gwange mpuliriza waliwo omudongo omu gwe balina okubeera nga basomesa. Kaakati bwabanga agenze ku ssomero njagala nnyo obutambi nga buno tubukole tubulage ensi oba oliawo n'abalala bayigireko. Omusajja ono agamba abadde ayogera ku Muhammad Nsereko ono nga ye MP w'ekibuga Kampala atalina kye yali akoledde bannayuganda kirabikwako nti kiikino nti oba bannayuganda basibwa aboogerera kuba bali mu kkomera nti oba bali kudda olunyigirizibwa aboogerera nti oba oliawo yali ambye bannakampala okubateeseza nti kino oba kiri nti oba emisolo egigenda mu maaso n'ogoba abantu mu Kampala yali avuddeyo ekyamaanyi nnyo n'abaako kyakoze oba n'ateekawo embeera oba okwekalakaasa okugenda mu maaso mu Uganda okweddembe oba peaceful demonstration bewandikiise nti twaye tumulabyemu. Bino byonna tubimulabangamu nga kitegeeza nti omuntu ono awagira regimu enyigiriza abantu wadde ye follower independence. Kaakati nno ayina abawuzi b'omunyama wabula bano bafunye level yaabwe ne bamanya nti mu Uganda abantu tebeebase abantu batunula abantu bagoberera ebigenda mu maaso era abantu bayivu. Kaakati nno ono abadde ageraageranya Muhammad Nsereko ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'alowooza levels ezimu. Kaakati mu kumala okubeera nga ageraageranya tuleese bwino abasajja ne bamugamba nti ate gwe ayogera oli kiyenje nnyo olabika avambu ne ku ddagala. Kaakati nno bw'abanga yava ku ddagala yessaawa aliddeko kubanga byayogera tebikyakwatagana era tebiraganga muntu ali awo ategeeza kyayogera era nti kyayogera akimanyi kubanga ono amuleetedde facts. Twagala nnyo omuntu ayogera ng'alina facts. Kaakati bw'olabayo ekintu kimu n'olowooza nti omuntu akoze ekintu ekyo ekimu asinga abalala njagala osome bw'oti oyige ggwe. Principal gwaliyo miitinzaani Honorable Nsereko yabadde mu convention y'e Bungereza na miitinga Lord Mayor w'ekibuga kya Birmingham. Kyafa ku ddagala bwe njogera ku Hillary Clinton omukyalo oyo abali America mukitegeera kye kikugira mu birowoozo office ya president wa America mukyala wa maanyi nnyo in USA ogoni nyoko sumbaavu yako naye principal gwaliyo miitinzaani oyo siko jawo oyo president wa Ukraine bamita Victor. President meets the president aline president waffe His Excellency Bobi Wine leto omulala Nsereko gwera miitinseko Nsereko yebaka jasibe basiku bakaza bakadde ne bamuwa ssente wogende Bungereza omiitinga Patricia Sewungu oyo bamita Stephen Timms musajja wa maanyi nnyo. Is also a member of parliament in the UK wa maanyi nnyo mu UK oyo akula mu office ya prime minister amiitinzaani His Excellency Bobi Wine tamiitinze mutowo tamiitinze jjajja wa jjajjaawo tamiitinze oli muganda wo gwe bazaala musengaawo amiitinze His Excellency Bobi Wine. Wagenda mu America anoonyani anoonya bana abategesi b'ebivu oyo bamita Sherman congressman wa USA beba basajja batula mu office ne Biden. He's a congressman musajja wa maanyi nnyo amiitinze omusajja ow'amaanyi nnyo His Excellency Bobi Wine. Levels meet levels olyo no twetera kagegge. Wogenda mu America omiitinga Farida Onani Flavia Namulindwa oyo Jesse Jackson oyo akulira is the leader of civil rights in USA oyo kumutuukako si kyangu oyo amiitinzaani His Excellency Bobi Wine in USA yakulira civil rights movement Jesse Jackson onatuletera kagegge kenjo okusiika wano nkakasuka eri tumbavu. Honorable Nsereko you are two example of a leader nti wotuuka mwezi ensi onoonya abantu abakulembeze awo tatudde ne kikakyo wabula atudde ne ba MPs ba UK oba Nsereko akucamusizza lwakubanga yamiitinze VIP omu atudde ne ba MPs ba UK levels tojja kubitegeera kagegge asobola okumiitinga gwa abantu His Excellency ba meetings asobola okubasemberera oyo omumwa guli be bati tilapia fish oyo asobola okubasemberera alabika ng'omubbi. Wabula kya nnaku nnyo abantu abamu betwakkiririzangamu betwalowooza nti ke tufunye bano ekyamazima kiwedde bano bagenda tukulembera okujjako Mwami Museveni wabula bwina amaze okubeera ng'azuuka ebigambo bibajjanga boogera enkya n'eggulo bimala bulungi nnyo okutulaga nti bano tebakolanga kulwana kujjako Mwami Museveni wabula bakolanga kulwana kulaba nga bamusiba mu buyinza. Ebigambo bino byolalo byogenda okubeera ng'owulira essaawa zino zennyini nga bw'obiraba byayogera omusajja mayidwa nga Dr. Kano Kiza Besigye gwe twakkiririzangamu ensi gwe yasuuta ffenna gwe twawanika gwe twawaananga naye kya nnaku nnyo omusajja bamugambye ku kigambo nti essaawa zino omuntu aliko amasannyalaze
asinga amaanyi ye President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Bwe mba nga mwagala okulwanyisa Mwami Museveni, lwaki mwenna temuvaayo? Obubiina bwammwe bwe mulina ne mubuggalawo ne mumwegattako ne tuyuugumya omusajja omulundi gumu. Ono Besigye agamba nti bwe kibanga bibiina kwegatta kye kijjako Museveni, lwaki ate Bobi Wine teyeegatta ku FDC? Kyannaku nnyo okubeera ng'omusajja ng'ono ava mu statement efaanaganako bweti essaawa zino. Ne bwe yandyegasse ku FDC President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, abantu gwe baagala mwali musobola okumuwa Pulezidenti, era ne FDC twalaba ebyagigwako nga n'essaawa zino n'omusajja ono Besigye agamba nti Mwami Kyagulanyi lwaki teyeegatta ku FDC, takyali mu FDC, alwana ayaayaana kukola kibiina kipya okubeera nga munnange adde engulu. Kyannaku nnyo kati omuntu ng'ono eyava mu FDC bwe bamugamba nti ate weegatte ku Nuupu musobole okubeera nga muweza amaanyi n'okubeera nga mulwanyisa omusajja, takikkiriza. Kino kiba kitegeeza nti abantu bano bonna bakolera Mwami Museveni tebasobola kuvaayo kwegatta ku muntu omu kubanga beegatta olwo amaanyi gaba gasusse, omusajja bajja kuvaako, ate nga bano balwana nnyo kumusiba mu ntebe. Kati ebigambo bye bino biwulire, bangi mulowooza nti bannange abasajja bano tuli nabo, naye bwino internet tekweka. Kaakati ebigambo byewulirireko oteeke ku minzaani naawe osengejje bw'obanga oyagala Uganda oba ensi yo. Temukola kibiina kipya mwegatte ku NUP. NUP ya myaka 5. Bwebanga NUP yali erowooza tekyetaagisa kukola bibiina, lwaki teyeegatta ku FDC? Kubanga yasangawo FDC. So okwegatta, kola association, mwekolamu omulimu nga bwe mulaba. Naye kye tuliko nti okununula ensi kijja kutwala ffenna, oba oli Jema, oba oli FDC, oba oli ki, oba toyina kibiina, ffenna okwegatira ku lutalo olununula ensi. Bwe tumala okuginunula, ddayo mu gy'owangaalira. So abalowooza nti okununula ensi oba okwegatta tekitegeeza ngeri endala zonna za kwegatta nti ziveewo, era buba bunafu mu kutegeera. Kati kubanga twagala kwegatta ng'eggwanga, n'amaka gaffe tugasaanyeewo nti tuleme kuwangaalira mu famire. Kubanga ojja mu kwegatta ng'ova mu ki? Ng'ova mu famire. Okwegatta tekutegeeza nti toyina kika mwova. Okwegatta tekutegeeza nti toyina gy'owangaalira, saako gy'obeeramu ekuyamba kukola ebintu eby'enjawulo. So okwegatta kwe twogerako, kwegattira ku lutalo olununula ensi, tulwegattirako nga tulina bitundu mwe tuva. Era y'ensonga lwaki tuteekawo ebibiina. Ebibiina bikumaakuma abantu ab'endowooza. Kiringa ddiini, tetusobola kusaanyaawo ddiini zaffe kubanga twagala kwegatta. Kubanga eddiini zaffe zikumaakuma abantu ab'enzikiriza. Enzikiriza emu mu mwoyo. Tugamba ffe tukkiririza mu kino. Naye tekitegeeza nti bw'oba oli musiraamu toyagala eggwanga lyo linunulibwe. Bw'oba oli mukatuliki tekitegeeza nti toyagala eggwanga lyo linunulibwe. N'olwekyo musiraamu, mukatuliki, mu poliisi, mukozi wa mukatale, ffenna twegatta. Bw'abeera mu katale ayina ekimugatta ne bannakatale banne. Bw'abeera mu kibiina oba mu ddiini akolerayo ebyeyo. Naye bwe tugamba okwegatta kununula nsi, kitegeeza nti oba ovudde wa, oba ovudde mu kitundu ki, buli omu yegatire ku kweddiza eggwanga lyaffe eryatuwambibwako. Kye kitegeeza kyokka. N'olwekyo singa si kyekyo, abamu era okutegeera okwo okw'obunafu kwenkubuulira, FDC tetondawo kibiina kipya. Kubanga weeri si kubanga waliwo kyetuzimba, kyeweekiri. Abaasalawo nti tukole ekibiina ekipya baali kibiina. Naye baagala kukyusa engeri gye beeyita, engeri gye baneetegekamu n'okugenda mu maaso. Naye nga weebali wawulira kyava mu delegates conference ya FDC
FDC emaze emyaka 2. Kakati ndowooza mwenna ebigambo mubirabye. Kakati endowooza y'omusajja ono mwenna mugifunye. Kakati ebigendererwa by'omusajja ono mwenna mubitegedde. Bw'abanga agenda kukola kibiina ssaawa zino nga ne kyalina kyamulema, kakati garanti avaawa nti kyagenda okukola tekigenda kumulema. Bw'abanga yalina ekibiina ng'abantu bonna abaakirimu baakwata omusimbi n'omusimbi okuva ewa Mwami Museveni, okuva mu State House, okuva mu Bank of Uganda, ensimbi y'omuwa omusolo, obulindo n'obulindo ne bagikozesa mu kampeyini ng'ate Mwami Museveni yabateekamu ssente okukampeyini ngambo bamuggyeko. Kati bino byonna ne bivaayo nga bimaze okubeera nga birabeka ensi eno ng'ebitegedde. Omusajja ono aganze FDC ngivuddemu era bwe yagivaamu n'agezaako okukola FDC ye era Electoral Commission mbu neemulemesa kubanga waliwo FDC eriwo mu mateeka. Kaakati omusajja ono apangapanga bakole ekibiina ekipya, wabula ng'ekibiina ekipya kye baagala okukola ate tebayinza kuvaayo gama tukireke twegatte ku nuupu omulundi gumu tugende mu maaso. Kyannaku nnyo nti abantu nga bano abadde batusiriwaza ebbanga eddene n'okutuwuddiisa, Mukama Katonda mulungi yatuleetera President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne tubeera nga tubategeera ne tumanya obuzwina bwabwe ne tumanya ebikyamu byabwe bye baakolanga emmanju nga batulowoozesa nti bakola bituufu byokka. Kati omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze ampuliriza nga bwe nakunnyonnyodde ne kugamba nti eby'okukwata ba foot soldiers bali abadde bawozesebwa mu kkooti ey'amagye byandiwanvuwa. Kasaba batandise obbateekako emisango mbu babasanga n'ebibbomu ebikolerere, mbu babasanga n'amasasi n'ebintu eby'amagye. Kaakati nga kino kitegeeza nti olwo batagetinga President Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano bagamba mbu eyabatuma yali Mwami Kyagulanyi yennyini nnyini. Kaakati nno nga kitegeeza nti abantu nga bano bw'obanga obakutte ne bakonfesinga nti emisango twagizza naye gundi ye yatutuma, kitegeeza oba olina okubeera nga naye omukwata omuteeke munda annyonnyole lwaki yatuma abantu bano n'okubayingizaamu embeera eno. Kati amawulire galaga nti Museveni ayagala nnyo okukakanya abantu paka ku maviivi, era bw'atyo bwe yakolanga ne Ssaabasajja Kabaka n'amuwandiikira amabaluwa n'amabaluwa n'amukubira amasimu n'amasimu ng'ayagala okumusinkana nga Ssaabasajja Kabaka yagaana. Kaakati nno lwava ki paka lwe yamala n'amulemesa okugenda Bugerere, era kyaddaaki Kabaka yasinkana Museveni olwo amawulire ne gasaasaana nga Kabaka oluvannyuma lw'emyaka 2 nga bwe yamala n'asinkana Museveni. Kati embeera yeemu ayagaana kuteeka Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku maviivi. Betty Nambooze mubaka mukyala bino yabyogedde era birabe obiwulire bulungi otegeere lwaki Mwami Museveni yasiba abaana ate oluvannyuma ne babakakatikako emisango gye bataakola. Tukwatako nga olera akafa akalimu erinnya Bobi Wine nga kalimu Kabaka. Era nga Mwami Museveni aga nti Kabaka yagaana okugenda omusisinkana. Yatuuka n'agamba n'ogamba nti Kabaka yagaana n'okukwata essimu ye nti nekubira essimu n'ogaana ogikwata. Kakati kwe kukwata ffe ye Uganda Body Diplomacy nti kwata ono paka oli w'onoomuleeta ku maviivi naye otyanga Kabaka wa Buganda teyagagendako era paka kati. Naye era ssebo watuuka ekiseera Ssaabasajja Kabaka ku by'e Bugerere n'agenda mu meeting ne Mwami Museveni. Ebifaananyi ne babikuba mawulire ne gasoma nti Kabaka yasinkanye Mwami Museveni kubanga era ekyo kye yali afa. Kakati munange batunyigiriza tuganye naye ne Kampala olutalo lukutte wansi ne waggulu abantu beyiye makubo okwekalakasa genze maaso paka gavumenti bwe yatukomyawo ne batuta. Bwe baba batuta mu Kampala wano batutuusa kiro mutumbi. Mu katabo kange kempandiise akakwata ku bulamu bwange abantu balimanya ensonga ezo zonna mu bujjuvu. Naye kati for now ebyo byensobola obanyumizaako byembanyumizaako. Naye njijjukira bwe batutuusa ekiro wano bakwata Oweekitiibwa Sseggona ne bamutwala gwe twasooka okutwala ku poliisi ya Kira Road. Ne tumuleka eyo. Nze n'Oweekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batuleeta ku Jinja Road Police. Nze ne bantwala mu kaduukulu k'abakyala. Ye Oweekitiibwa Mayiga ne bamukwata ne bamusibira mu ofiisi ya OC. Ye bamusuza. Batutusaawo ku ssaawa nga 11 nga bukya. Ye ne bamutwala mu ki? Mu ofiisi ne bamutuuza omwo eya OC. Nze ne banteeka mu kaduukulu k'abakyala. Ssaawa nga 12 n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura nga azze ku poliisi awo. N'alinnya mu ofiisi ya OC. Ogenda okusinkana Oweekitiibwa Mayiga.
waitawo ebbanga ttono nange ne bannona mu kaduukulu nange ne bantwala mu ofiisi omwo. Era tebanjijaayo paka lwe banjijaayo kuntwala mu kkooti. Oluvannyuma Oweekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona. Ne bamunona ne bamuzaayo ekaawe. Nze ne banvuga ne bantwala ku poliisi y'e Nakawa. Manya ku kkooti y'e Nakawa. Okunvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era bw'embeera eyo ku kkooti y'e Nakawa ne baleeta n'Oweekitiibwa Sseggona. Ne batuteekaawo naye nga bayiya amagye amayitirivu. Ngera kisuubirwa nti baali bagenda kutusimba mu kkooti bagambe nti batutadde ate baddemu batukole ki batukwate. Okumanya ennaku eri mu kusibwa okwo ffe twegayirira balooya baffe ne tufukamira n'ofukamira nti tebatusabira beyiro. Kuba balooya bagamba katusabe tugenda kusaba okubeeyimirira. Ne tugamba tubeegayiridde mubaleka abasajja batusibe because wakiri batusibire eruzira. Ne bwe munagamba batute bajja kuddamu batukwate batuzeeyo gye batujje. Naye Oweekitiibwa Mpanga n'agamba nedda. Tulina obbasabira okweyimirira baddemu babakwate n'ekyo tukiyitemu. Nakyo tukiyitemu lumu. Olaba nti emitima gitandise ssebo okugondera abakulu. Tusuuse n'okweyagaliza okubeera mu kkomera nga tulowooza nti mu kkomera eri seefu okusinga okuddeeka. Enviiri zaatuva ku mutwe. Owokusatu ye yazzeeyo dda ewaka. Owokusatu ye baali bamutadde. Kakati enviiri zaatuva ku mutwe baatusimba mu kaguli baatusumira omusango. Nti Nambooze ne Sseggona muvunaanibwa okwogera ebigambo ebyanyiiza pulezidenti. Mwanyiza president. Abaali bavunaanibwa treason ne terrorism. Bwe batutuusiza mu kooti batuvunaana kwogera bigambo binyiiza president which is a misdemeanor akasanga akatono. Era ne batugamba muli baddembe okukkiriza okusaba obbeeyimirira. Era ne basaba ne batweyimirira. Twakirowooza bajja kuddamu batukwate. Naye nze waite essaawa nga 4 oluvannyuma lw'okutusumulula nze n'enfeintinga n'empaasinga. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa ogwa AKTV Media Uganda, era nga bw'omanyi ffe tuliwo okubeera nga tulwanyisa ebyo ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe tubeere nga tubyogerako oba nga tubivumirira oba oliawo ensi yaffe erigenda mu maaso n'okubeera nga eterera tusobole okulaba nga naffe tulabikako nga abantu. Kati waliwo amawulire agafulumye nga googeddwa Honorable Mulamba. Amawulire gano nga galaga nti abaana aba National Unity Platform bafuutu soldiers bonna ba bodyguard ba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abali ku security ye ku samikwano gye infanfe abali ku Lusegere bonna abagenda nga bakwatibwa nga bayoolebwa. Kimaze okubeera nga kikakasibwa mbu ate kirimu abakulu ate munda mu nuupu mbu ate bakola omulimu guno ogw'okusekeeterera bano bonna abatolodde President ate basobole okubeera nga bakwatibwa era mbo be bamu ku bo ate ababawaayo kyannaku nnyo nti luno lwe yalwamu nnyindo tulwana buli omu alwekuule naye ate bannaffe bennyini betusula nabo betulya nabo betuwangala nabo ate amawulire galaga nti be bamu kuba tufuukidde enkwezenge n'okubeera nga batuyitamu okubeera nga munnange balabisa n'okubeera nga bakwasa abaana abali mu nkyukakyuka. Njagala onneegatteko olaba omukulu ono ebigambo bino obiwulire kubanga munnange bitiisa byewuunyisa era nga kyennyamiza okubeera nga abantu nga bano betukkiririzaamu betwesiimisa betulowooza nti be bannaffe ate nga munnange bali ku musimbi beeriira bano baatuvaako dda. Mbiwulira ndi ku mukutu ndi ku satellite byemwogera byonna tubifuna. Temweryamu lukwe, temwetema nteega. Wano mpuliddewo kiyingi Arua agenze kansala kiyingi. Ffe ab'endiga ffe tuzaala Kyagulanyi atuyita bakojja kamba bireka ekyama sandi bwe kizimbe kino singa siba abantu babiri asooka ye mutabani wange Kyagulanyi. Owokubiri oluusi ampita papa naye ate ye kojja wange Kiyaga kubanga banzaala bammamba. Sibakubuuza kadiringiti naye
bwe mpulira ng'ate tutegeeragana ffeffe nnyini nga tweryamu olukwe kambabbireko bannange sheeko omanyi biki ebigenda mu maaso ebyaliwo ku kizimbe kino memwatamana wange Kyagulanyi bankubira essimu nga ndeewo gyembeera nga baŋŋamba mbajjeko woofiisi sikigambako kiyaga waddani yenna nabagamba nze sira ebigambo byange nammwe temuli ebigambo byammwe abaana bano balabye abantu bafuutusewonya batambulira mu kufa mwe mwennyini mwe mubatta mwe mwennyini mwe mubatta kubanga mweryamu enkwe nkukuta n'abooludda luli mwemanyi abakikola saagala genda wala nga mmaliriza nja kusaba ssebo kyabo akuliza olukiiko muyinza okumusekerera naye buli muntu njagala ngoberere bateekawo ekibaawo mu maaso go ngenda kuteekamu ekintu kyange naye buli muntu angoberere buli muntu atudde wano abamanyi bayibuli omukazi yali omu n'akutula ebbeesa n'aliteekayo ng'ekiweebwayo Yesu yamwaniriza nze ndi musajja munaku ndi musajja mwavu buli muntu yonna ali wano mwavu dijetekera mulimba lwa Kyagulanyi ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Museveni yakwata ddoola emu n'agigulamu kampani y'eggwanga kasaba atandika ekintu kya privatization yawe eggwanga we lyagwira kubanga gavumenti yatandikanga amakampuni agadigitatinga akatale k'ebintu ku lw'abannansi ku makampuni amalala. Museveni yo olwajja n'atandikawo ebintu bya privatization businesses ezalinga eza gavumenti nga bo bazezza bazeeguza naye kennyini mwenye n'atuuka okugula kampani eya gavumenti ey'abannansi n'agigula ddoola emu bweti. Abamasuuti bemutendereza ab'amataayi ne bamukubira mu ngalo era ne bakkiriza nti privatization ejja kukola. Twalina Kibimba Rice nga Kibimba ye dictating akatale k'omuceere mu Uganda kilogulamu baba gitunda siringisi 10 gwe bw'ogitunda 2,000 kitegeeza omuceere gwo gujja kudiba kubanga ogwa gavumenti kiriza galagana gulina okubeera mu katale era abantu bajja kulya ogwo gw'ogwa gutunda 2,000 gugwe oguzeeyo nga guvunze. Twalina Uganda Dairies ettaka kwe balundiranga ente zivengamu amata gananyobanga bannayuganda ku bbeeyi eya wansi. Museveni n'alibba wano eggomba wano kumpi we bamubuuza agamba mbu waliwo omusajja yamuguza ettaka twagala otulage faamu ya gavumenti kwe balundiranga ente ezatwalanga amata mu Uganda Dairies lyo liri ludda wani alikozesa obudde bwe. Uganda Bus Limited yagikwata n'agikubagula wansi ne bateekawo ebibaasi simanyi bindigito simanyi byani bitawusi ebyo ebibaasi akaseera katuuka biza global akaseera katuuka ngezo baasi mu kaseera ka Christmas ziseera abantu ne singa Uganda Bus Limited yaliwo ekitegeeza dictatinze nga ebbeeyi ebisale abantu kuba n'atambuliranga oba nnaku nkulu oba nnaku za bulijjo eyo nayo bwetyo n'egenda. Nero Breweries abakolanga omwenge nayo ne bagiguza abayindi. Uganda Commercial Bank obudde buno watuddewo Kyamu Towers naye nga abantu bemuyita ba elites abaasoma bo bamukubira bukubizi muki mu ngalo. Eggwanga eritalina companies ezaalyo ku lw'abannansi baayo omuntu yenna atandikawo company ekola ekyo eggwanga eritalinaako buvunaanyizibwa waddembe okubaseera. Shell Uganda yadictatinganga ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga akaseera katuuka ne bajeeguza amafuta buli omu atundanga bw'ayagala.
Munnayuganda n'atambula okuva awantu okugenda walala ng'amafuta bagaleezi. Awo wetuli. Ebyobugagga by'eggwanga babikutte babiguziza simanya abayindi beefudde babiguziza abayindi. Kale mwemba mbiguziza abayindi nabo si bannansi. Then your privatization ebeetuyamba ki? Mwabeeyita ab'amakanzu simanya ab'amasuuti ab'amataayi bino ebintu byatuuka nga temusobola kubirowoozaako. Kati obudde buno ate batugamba mbu ate baagala kubizza. Just obubeera bulemu bwa bwongo. Mwagenda okuyingira mu bukulembeze bw'eggwanga temweteeseteese kubeera bakulembeze baffe y'ensonga lwaki eggwanga lyafa. Good governance kyetuyamba ffe ng'abantu abawa omusolo. Si kututeeka ssente mu nsawo nti ezikwate ezituwe. Naye kututeerawo mbeera esobola kubeera nga bwe tukola tufuna ne tufissa ne tutereka mu bukadde ne tutawaanya bantu. Nga bwe tuzaala tusobola okulabirira abo be tuzadde. Ebyo byonna byabalema kakati muwoowoola.